Zubedah va ku bantu. You have problems in your marriage. Fe tubimanyi betagala kwogera. Kwanga biruma. Nze Zubedah nunga natandise okusesebbula about omusajja woyo. Senza okundaba bulala. Naffe tusirika. Nawulira ebintu nze nga natandise okwogera ku bba wa Zubedah. Shejo. Ne kati ffe twakula. Fulu figa avuma akawala ako ka Zubedah. Mola wajja nosala nkubira. Nkwata akawala ako nkasitula. Mwala wajja nosale twamusinkanira na ntebe. Olo tuwandise email wa general nga nyamba ka Zubedah genosala abiyingiremu. Fulu figa bamayita. Fulu figa olwaki banya yankyawa. Nga nyamba ogwo omusege. Kwe gwali gunge yengula. Lwaki ebirungi byaffe bye tubakoledde temubyogerako. Nakwata akawala ako nkatwale wa genosale bakawe neko sente bambi. Dachika biri kali wasenga acid. Nze kawala gwe wantama. Naye bakuvumye ne bakonvumira bulungi. Ffe twabadde basanyufu. Kubanze Zubedah nali simuyisangako bubi. Nga sira buzibu naye. Era ono Fulu figa yavuma mama we nze yavaayo ne mudefendinga nenga nedda. Fulu figa okoze byovuma mama wa Zubedah nkakutta akawala ako nkatutte ewa mwala wa genosale. Tuwandikidde genosale email akayite gulu ne Fulu figa badde baba wene ku sente ndoza nyamba muntu. Bana mwe ba YouTube temusima. Buli muntu mumufuulo omubi. Ne mujjukire gye muvudde. Wano bali bagenda siba Shalom. Ne nkubira akawala akesimu ne mugamba Zubedah. Shalom mugambe. Aje mutese ne complainant. Najika kubira. Nga kali eri kepika. Manyi kepika mu bumpi obwo. Naffe tumanya amateeka. Naffe tumanya aloya. Naffe tukulageko kalinga amazi. Ekepika. Naffe tumanya amateeka. Nene. Bakutte Shalom bamukubye munda. Kali oku ku YouTube yako nkepika. Naffe tumanya amateeka. Naffe tujamulagako. Walopa Fulu figa emisanga emeka bali bawuliddeko emeka. Gwe Fulu figa gwazanyirako omumanyi gwe. Manyi Fulu figa kyekigwe. Zubedah tuli level ya Fulu figa. Kati bino Zubedah nga Fulu figa asobola okukuba munda notabako na kyonyega. Ekyo tuddamu na kweri Fulu figa mazzi malala. Ago gatulekere. Fulu figa abakulu bamanyi Zubedah tomanyi ko wadde kota. Tomanyi ko wadde kota. Nsolo kubuuza bba wa Fulu figa nga tomumanyi munnamaje. Is an officer. Kati Zubedah obanga owakula entalo. Leka obukaya buleme kupika. Oba YouTube bemubeera mu ekiro babeera mu State House. Bembala bamutuula nabaawo. Abamu na ba intelligence. Abasiba bapika ba YouTube. Buli YouTube ayina gya reportinga kubali yawo mwe ba Zubedah. If you don't know. Buli YouTube ali yawo ina gya reportinga. Nimbala bamubeera nabo ne baba bakwata. Baba bakwata. Mwe ba Zubedah muli baana bato. Ebyo bisajja byola bebyo bijekinize ebyo bigeze embuto zibiri akasasiro w'ekiteezi. Ne kano kasendi katulanga omusu. Bisajja bibaddewo kuva dda biri akunkwe. Bisajja bizibu nnyo. Nze mbibaddemu mbimanyi. Gomanya abo bajekinize sente zibalidde mu government gwe. Wano okamu kalulu. Bali kuseteza bebe kulu nga bali. Oyo jekinize ne sendi. Ebyo bisajja bibuya buya to bibalirangako. Ne kano kabati akale mu kulabirira omwana South Africa ne baka deporting. Kano kabati badiru. Ketwasondera ne raba YouTube amuli babi. Bati ne motoka jovuga kuliko sente zange. Twakusondera asondera eyo Firuda. Bajugula wali ku success moto zinga ndaba. Nene mwene muddaka une mumanyira abantu lwiri. Abata bamanyi neze kati nange Jenkins osobola okumanyira. Jenkins ne sendi. Namwe mwizo okutulaka une mumanyira nze. Mwemba manye ndya n'ensula. Namwe era mugenda kusabiriza mmere. Ati muyina mulimu ki?
kusabiriza mmere kutega abagagga mu nkubo namwe ne mutsifukamira wansi omugagga Donizani abagulire motoka abazimbire ne studio gye mwina. What else do you have? What else? What else? No mumire mufukamira fu ekyemesana ne kituka ne mwekunganyanga ebyana byembata oluba YouTuber ne bakirira ne muri emere y'obwerere ne mukubirawo omugagga. Halo tuli wano ate tumaze okulya tutereke etaanaawo tusasule sendi bwe bulamu bwe mulimu ne Jenkins ne banno bwe mbabuulira amazima nga mumpalana ate munankola ki? Nze temina kyakunkolera naliko omulungi gye muli nasooka kuba mulungi kati ndi hard ndi tough saagala kumanya era we nagende wa president kyabaluma nagende okulaba nga Jenkins ogubuto guzimbye monna olwo nyumiza Kasuku ali ono ge baali banyimye ssente ali yagamba abakadde ni yali yagaba ssente mu State House nga tuvudde ekisozi yakulanga mu office ya taata wange. Jenkins do know about it. The man who gave us money nga tuvudde ekisozi was working in my father's office in the State House. Jenkins ekyo badde okimanyi? Do you know about it? Kyali kituuziza olubuto lwakyo luki akasasiro w'ekiteezi ekyo ki Jenkins manyi kyasamanyo bye kitamanyi bwe kyesokola ennyama manyi oba kyali kiridde enfudu kinyomeza Kasuku munono anti yagamba abakadde bamumye ssente omanyi ssente ze bakampa. Jenkins, do you know nti ndi ku list y'aba minister? Do you know about it? Do you know that I'm on the list for ministers? Abagenda okukola ekisanja ekijja. Do you know that my name is there? Kwate bomba wedi waminge nze junior tojja kunsobola. I'm not your level. Research about it. Just go, you know me kwano jo mu State House, they will tell you. Nze temumanyi ebbanga lye nababira muti muluza nti mumanyi omanyi ekizi mwali muloza mumanyi but you don't know about me. Nze byokutuula awo mbu tusabirize nabivaamu nange omanyi mwali mwagala kukola mbu nkwate ensawo kimwali mwagala okunkola mbeera awo bye mukola bantambi mbakwatira ensawo n'emizindaalo ne ankwata obuzindaalo ngana okukola ku TV nkolere mmwe. You wanted to use me for content bye mwakolanga muzeeyi wange n'abawa content ne muddali ne muleeta abamuvuma. That's what you wanted to do to me. Just the way you were using my father. Nga mumuleeta musajja tunavuma abantu n'okulya talidde mwe mufune views enkeera ne muleeta abamuvuma era mukole views. That blackmail does not work on me. Amwanaza Mirundi uli Mirundi yafali wo mulala saagala kumanya. That's what you are planning to do to me, to make me a money making machine. Tatange abawanga sente meka mwe mu views singa mwina n'amaanyi aganvuma mmwe. Tatange sente meka zaatabakolera in those views singa mutuula n'abampala nammwe bisajja mwegejja manege butaswala kugejja nsigo butaswala singa kumwali wansonga muno olugalo mwali yanga ku ngalo za taata wange. My father fed you, he loved you. Yabawanga content ne musomesa abaana bammwe ne mulaba ne mugula amamotoka ne muzina abakazi ne mubamalayo. Will you the people to fight me? Singa mwabampala nammwe nsi kwerabira. Kitange yabaagala nnyo n'abazimbira bu YouTube bwe muliko. That is a fact. Bumuyimirirako tudde mu mpalana. It's my father who built them. Walinga mumwagalako content nga mwankubiranga Junior tata waliwa yamala kufa n'enfuuko omubi. So after the death of my father, that's when I became bad.
Appreciate people. Stop using people. Appreciate people. Mulekera okukozesa abantu. Mubuli atabawa content mubi. Kubanga mwe munonya bummere ya lero bu views muonona abantu musasulwe. Nze si kyendi. I'm not like that. Ekyo si kyendi. Kati gwe sendi oyina emyaka 7. Singa Kasuku omwana gozala ya kusasula. Kati muli bakozi ba Kasuku. Toka ntoko Kasuku yabasasula. Gwe sendi ne Jenkins. Ne mudwere omone mwasama ne munyampa mu ka studio ne musimbala ine Kasuku abawe. Gwo bulamu boyagala sendi. Is that the life you want? No, let us talk sense now. At the age of 70, sendi, is that the life you fought so hard to live that you are paid by Kasuku every Saturday? Sente no meka. Mitwala asatu. Ne muzunga ne munonyo obulango mugenze makapani ne agatunda obulega agatunda nika. For what? Sendi ku myaka gyoli kusinga oli ku faamu y'olunda nte. Emyaka gyoli koja kunonya eba kuziika. Kutuma amannya g'abazzukulu bo na kuwanga lubaale. Singa sendi gye emyaka gy'oliko. Kutuma amannya kuwanga lubaale na kunonya we bakuziika. Si kuwakula ntalo. Ne muddawo ne munafu y'abayimbi. Kenzo mumusinga ki? Nga we muli awo. Jenkins kiki ky'osinga Kenzo? Okujjako olubuto. Olujudde ebiwuka. Kenzo musinga bugagga. Gwe sendi kiki osinga Kenzo? Omusinga maka malungi. Omusinga baana na mukazi. Ne buddawo ne buwa amagezi. Copyright. Oli muyimbi. Sendi oli muyimbi. Gwe Jenkins okuyimba kwa kulema. Nolaba ne kano kabati. Bati badulu gwe bagobe South Africa nga tayabirya mbunali ku copyright. Mbwa mmwe wadde dembe. Me ne baleeta oluzungu lw'ekyavu. Okay, me this is my opinion. Me this is what I take. You are telling who? Poor guy. But by no oluzungu lwabwe. Okay, for me this is what I think. Thinking as who? Who even gave you the right to think about it? Who gave you that right? Mazike mwe wadde olubali ka studio kabwe talk and talk. Okay, me this is what I think. Okay, me this is my position. Who gave you that right? Ne badda ku Kenzo ne bamanyira kubanga baba wa sente gwe bakolera kati batembeeta bebekulu kubanga bebekulu abasasula. We know it. Jenkins bebekulu yakugulira ndawe yatukimanyi. You can't survive gwe ne sendi temusula kusurvivinga without bebekuli's money. That's it. You are very biased about Kenzo. Tuchimanyi muli biased. Kenzo tainayo kirungi kyemusobola mwogerako. Kwegamba okuva Kenzo yatandi kukuyimba tainayo kirungi kyemusobola mwogerako. Wano kamiliyoni we yabasasulanga mwayogereranga kamiliyoni bulungi. Kati doza kamiliyoni takyabawa. Kati muli wa bebekulu na era ne bebekulu nawe kankubuli. Abo bakwagala ko sente. Sendi ne Jenkins bakwagala ko sente nako kabati omuntu kali awalaji. Kavubuka gwenno nawe wantama. Enale mu yakolonera inirale ne bidduka. Onurayinirale babi wadde miliyoni 10 ne bibeereyo ne birya gali wali ku State House nga bigwa mu mmere bati tujja kuvaawo eze embuto ze zibasumbuwa genda mu epikulule mu ediwaming wano konayinirale mu kalulu byonna bi YouTube byadduka ne birya era nzo omusajja gwendu respectinga wano mu YouTube bali abasajja bagenda bababiri. The YouTubers I respect asoka ye Saimo Kawalata yagana sente ze nalem. Saimo refused. Ekyo kyoteka uno omukono. Oyo Saimo Kawalata yagamba yeta jazili. Omusajja omulala gwendu respectinga mu YouTube ye Sakoze Faruku. That guy
I love the way jakolamu ebintu bye. Is never yetabera mu ntalo. Yakola bibye ate nno bambi abantu bamwagala. Emotoka zibavuga babagulira ngulire donizan omugaga bwe batembeeta kwagulira sendi crown sendi avuga crown UBA something like that donizan yajimugulira Jenkins yesete yazigana uyo bati yeba mugulira kafiruda kabiramu kakwaniramu ekyanja ate mama yotyo bali ko bati kafiruda kakwaniramu ekyanja anti donizani yabagulira omugaga nabagulira neka studio yawo ndoza studio yalina kuba toy donizani agaba nengeri namwe jemutai namiri mateme basajja bakulu mujje mukolere kwana naye bawana studio eyo yali toy ya donizani the studio jibakulira mutoka ntoko it was a toilet for a rich man called donizani nabaga nebagitereza bulungi neva mu chat toy nefuuka studio. Who doesn't know about it? No, these are facts. You can disagree with me on principle. These are facts. Sina ogwenvuma. Bino bitufu byenjogera. Era nabo babyeyogerera. Nti studio donizani yajiba. It is public information. Kaimuge aira junior. Awakulenta. These are facts. Awomba njogedde bubi bannange. Byonna byenjogera mazima. Kati ze kuma ebyamandika bada. Nino babye yogerera dda. Twebaze Kenzo okuleta copyright law. Era Kenzo webali. That is a success for you. Bali bagamba copyright tesoboka government tejjajibawa Kenzo olwagirese ne bashiftinga debate. Nedda kati bina akola bitya. Implementation. Are you the Minister of Justice? Gwatu ayogera ku implementation ya copyright. Gwe minister wa mateka mu Uganda. Mwe, stop being stupid by the way. Stop being foolery. Don't shift goalposts. You said Kenzo cannot get that copyright. That's what you are saying. Year after year. You are debating about it. Kenzo cannot. That's what I copyright. Government is a jimo. Then after. Nga parliament isiza copyright law. Why are you shifting to implementation? Implementation ya minister wa mateka. Hela iwazia nemba gamba minister wa mateka agenda ba meeting. Didn't he meet you? I don't want to told me. I was here. Nemba minister wa mateka agenda meeting abayimbi. I was the first one to tell you. Ngana abayimbi abamote bamanyi. To talk about the implementation phrase. Because I'm in the government, I know everything. Kani mu government byonnambi money. I'm a consumer of intelligence. Don't joke around with me. In the government byegenda okola mbambi money. Nibyezaako ndabagambira wano. Nema abayimbi prepare yourselves. You are going to meet the Minister of Justice. Didn't it happen? Manyi mbanjogera wano nga some of you dozing. I'm not these usual bloggers around town. I'm son of Mirundi. Grandson of Joanna Mirundi. My grandfather fought in the war. Don't joke around with me. So now listen, listen. The copyright law will be implemented to the fullest. Kati ntambi akunyonyola ati ebya copyright. Ntambi wala nibalukeza. A convict from Ruzira prison akunyonyola. You see this country lacks knowledgeable people. Kati no sa abantu. Batu dembu professor Ntambi abanyonyola copyright. Eyaka veruzira myezi musanvu. A convict from Ruzira prison is educating the country about the implementation of a law. Which type of country is this? No muyimbi yankubira. Junior Ntambi byayogedde please don't tell me your nonsense. Chofala amahanga agakula. Olaba ezo zaalujja zira zi BBC zetulaba. We babaleeta omuntu basoka kwogera profile ye. Baga is a professor of economics in the University of Cambridge, UK.
Uganda every Tom and Dick and Harry agenda ku TV, which cannot happen. Al Jazeera zi BBC zileta ba professor boka. Do no professor wa Lutalo yagenda okubulira muzinga ki Iran gwekozeseza wano buli musiru bamuwa audience. Kyekise gwangali. Kati ntambi yakubulira atya ku bya copyright. Does he even know what it means? Mwa YouTube amanye ne copyright kitegeza, do not its definition. N'abayimbi benyini abamwira tebabimanyi. Ko muyimbi omunyangambo lwaki bayisize teka twekope. Bagala kopa music waffe. Ne muga copyright kitegeza kopa banno. Kabo bayuli ya copy. Omuyimbi yankubira. Very early in the morning. Nga munyivu junior. Government ya mwetu koze bubi. Nayise teka abayimbi twekope. Bayisiza kopiro. Nga Museveni achaine ekizibu kyama. Okufuga eggwanga lino. Eggwanga lino liri ignorant. Kayo omuyimbi ye alooza nti bayisize teka beekope. Mbu era kati government etaddewo etteka mbu buli muyimbi akope munne mbu ye copyright. Copyright kitegeeza kwekopa. Si kirungi kusanyukira muntu kufa. Gwa kusanyukira kufa bolaga akabonera akobugwagwa nti oli musezi toyina kiddako olowoleza mu kufa. So sabira nnyo omuntu ono awangale. Awangale. Mukama akuwa obusobozi omuwangule. Omulage enfuga ennungi. Buli oba n'omutima ogwagala omuntu afa agakona mu Katonda takuwa kisa. Kati ehuliganism gye mukuta tasobola kufuna buyinza. Omuntu omugezi owangula Museveni ne yawangula ompulira teyatta balabe be yabaleka balwa kasisi. Na ne basiba lwa kasisi eruzira. Museveni nakomawo n'amuwa padoni. Museveni n'alaga nti ze leader. Lwa kasisi abona n'amuteeka ne mu kamera. Ne Museveni takyasobola. Museveni lwa kasisi yategeera nti Katonda akyusa ebintu. Nali ku mulembe gw'obote nga ndiisa abantu sapatu. Nali ku mulembe gw'obote nga mbonya abantu. Ne kati Museveni ate yanzidde mu kalabba. Gwe nali njagala okutta. Kuba lwa kasisi yateekawo olutalo wakati wa Museveni n'obote. Yatwalanga olugambo w'obote. Ne Museveni yagamba njagala lwa kasisi afe. Museveni yagamba Katonda ampa obuyinza ndage ku lwa kasisi. Kati Museveni yadaga ku lwa kasisi. Yamuna n'obujulizi juzi. Njagala mujje mu mentality y'ekyalo. Okufa si solution. Tosabiranga omulabe w'okufa wakko. Ate osabanga nnyo omulabe wawangale. Kubanga the best revenge you can give your enemy is being successful. Bosabira omulabe n'afa bino bibate bimuluma omuntu afudde talina kyamanya. Naye omulabu yalumwa n'agamba singa ndayisa bulungi wakko. Singa saamubonyabonya. Singa saamuta. Kakati buli musabira abalabe bamwe okufa si kyabwa Katonda. Kati mulabire Katonda yennyini yalekawo sitaani. Katonda yalina amaanyi agajja mu sitaani omukka yamukasuka ku nsaabo nebone n'amulekawo. Katonda yayagala sitaani alabe ebirungi Katonda byakola ebyamusubye eggulu. Katonda yayagala okulaga sitaani ebirungi by'eggulu gye yamukola ki? Kati does never pray for your enemy to die. Pray for your enemy to live longer so that he can see your success. Era saha tamalo budde ko pastor na pastor tamalo budde ko saha. Analipika ino. Kakate bate yandikoze gye njagala bazimbe. Saha ne Lutalo. Era yensobola giteka mu sente. Lutalo ne saha bogenze kula kibaita liyo music. Basirike. Njagala ate bifu ya saha ne Lutalo yabadde nnungi lwakati bamanyi buzannyo. Era Lutalo yandibadde besojja. Lutalo ne saha ebandi badde besojja. Lutalo ne saha bandi sigadde nga bavuga ekintu kyabwe na kito bamanyi kola business abaana abo. Lutalo ayina entondo za Paulo Kafeero ate saha asobola okumanya kola business. Bandi badde bakiteeka mbana Uganda kyandi gukidde lugogo bifu ya ida bato yabaawo bato zitabamanyi kola business. Tobalanga emipiira betting osobola ogula tiimu nekuba tiimu endala kati awo saha yabadde ayina okulemeza kubanga kintu bana Uganda bagala ekintu ekiri olugino kati walabanga saha ne Lutalo bifu yabwe esobola okuba olugino. Era singa Lutalo yakonye kulinnya ne saha nakona kulinnya singa tuli bulungi. Tubayoge yimaina bakomya kati bifu ya saha ne Paraso teriiwo teswana kutunda. Bifu ya saha ne Kenze etunda. Bifu ya Lutalo ne Kenze etunda. Ate bifingani anza kola bato. Bifu ya Paraso gwasobola okubifinga ne kivaayo bulungi. Paraso kwa muyimbi atamanyi okuba live. Paraso is a performer. Paraso bafana. Ne ekimujjamu ne bafano simulungi bafano ne dda ekimujjamu Paraso. Paraso ayina empisa. Watenga ganga star. Na style ya music we tamachi ngana Lutalo na saha. The music style kali jogeranga professor. Style wa music wa Paraso wanjawulo. Tafana gana wa saha na Lutalo. Music wa Lutalo ne saha ali mwaka wo.
alimu okuwanika naga balwaza guzi bumps bazita bumps guzi bumps kati Lutalo awanika nnyo ne Saka awanika nnyo Lutalo asobola okubalaga ne Saka akubalaga Lutalo asobola okubalege ne Saka akubalege Lutalo asobola okuwandika kadongo kamu noloza asinga basiba ne Saka ayimba kadongo kamu ono yadde bali mbalo sebata nalwewuba oli nadamu abange byampuna nsibanye banga yonegedde abadde abambazi ba makoti bonango laba banyuma Saka and Lutalo is a perfect match Saka and Kenzo is a perfect match nti Saka Lutalo and Kenzo is a perfect match kati Lutalo mwabo omwani Palaso mwani Palaso no tali vasatayiro bulungi Palaso ni Bafana chikola Palaso ne Bafana kyali kyandivava ino kwa Bafana ntewe tugenda awo Bafana performance wise and being artistic ate yandisinga ku Palaso katono mu bya kubira full complete artist Bafana amanye nanga Bafana amanye gita Bafana amanye buli kivuga Bafana ate Palaso asinga Bafana empisa Palaso ine ekisa Palaso si wa beef Palaso is a musician Palaso yabera kebweru era Palaso munyigiriza nnyo kumenya etteeka mu baana akiro mu baana ba mama yanja ne magana bakamika Palaso yasinga empisa mu ekika ate yasinga okubeera violent singo mukwata bubi Palaso alizoninga nnyo baba njokola ekintu atawo Palaso akola ekibi nga nawe maze mukola kibi Palaso is a father naye tayagala kamanyiro otegedde bulungi kakati ate Kamilioni yaye olumu alowooza nkeera ye Kamilioni akola ekintu kimala muleetera bizibu ne yeegonza ate Wizo wa Dembe Wizo ne Wizo yomuprovoking nnyo okulaga empisa embi Wizo alina empisa Palaso ne Wizo balina empisa okusinga mukulu waabwe Kamilioni Palaso alina empisa ne wanyiga ate Palaso is a leader Palaso nga mumaze muprovoking nnyo mala munyigiriza nnyo ze nkubuulira era ye chance gy'alina nti Palaso mala munyigiriza nnyo Palaso alimu oluzadde alimu Olumerika Abamerika baganga ne omala bakola kikyamu okukola ekikyamu kati ye Palaso kizibu nnyo Palaso okusanga omuntu amusimulizaako ebisooto kizibu nnyo Palaso okuyomba n'omuntu nga tayombye naye yegonza Palaso ne waba takwagala yegonza alimu amalala g'ekivubuka kati mu bantu botoprovokinganga Wizo omusirisa ne bamuprovokinga ate ng'olaba Wizo Party B kati Kamilioni yeze mutwala Kamilioni ye ali awo ategeera lwayagala akola ekyobusiru kyonna nakola n'ekyamagezi kyonna Kamilioni is unpredictable ng'erinnya lye Kamilioni kati Palaso alimu olufamily linga Kyagulanyi ne Bebe Cool those are family people kizibu nze nawe mulako edda kata Bobi Wine yankuba awekamu kitwalina oyo Mick Wine ngamanyi okuwemula kyakabi yali anzise Kyagulanyi yali anzise kamika edda nali nga kyayingira oba promoter natwalira Mick Wine sente kamoja naye njogera ekigambo ekyobusiru Bobi Wine tayagala kuwemula simanyi lwaki nabamugobera bawemula tayina kuwemula nze omuntu gwemmanya yagala kalikyali Kyagulanyi tayagala kuwemula Kyagulanyi ze serious akola ebyekyaye byonna abikweka family ye Kyagulanyi is a principled Muganda man like Bebe Cool Moses Sali tayagala bawemula Moses Sali muyonjo ate mbayimbi asinga obuyonjo Bebe Cool yabasinga obuyonjo maloza ni Kamili kuba okwatibwa kwali ni kwandaze waliyo abantu bangi nnyo mu gavumenti gwetayagala gavumenti neyagala nnyo gravity ti gravity bw'omuyita okuyimba atuuka mu budde gravity talwana gavumenti y'abanyankole teyagala bantu bampisa mbi abanyankole nakyole bampisa nnungi kankuwa kati bino byekukamba tolinako oyinza kukyaza n'abyogera kale omunyankole tayagala muntu yeeraga omunyankole tayagala muntu yeeraga nti akumanyi omunyankole tayagala muntu wampisa mbi omunyankole ayagala omuntu who lie like an envelope nti balina sente nnyo tesobola kusanga munyankole ng'alaga sente mu public tesobola kusanga muganda wa Museveni Nzeira omusanga Nzeira abanga bajjaliroko oba Toyota abanga bajjo n'abaana baabwe tebakola fujjo be bananyini Bank of Uganda be balina obuyinza be balina sente kizibu omunyankole okuteeka sente mu public kizibu omunyankole okuvuga ebimotoka ebyo vu ng'abalako abalala eddembe kizibu omuntu alina obuyinza okujja bano bannaku bebeeraga bakuba enkyungwa ebyo tebabikola kati alien njagala otekinga advice yange mukwano go bajjo ali ku TV olina kugondera mateeka akalukaawa owajja kujja Ellen bamugjewo bateekewo omukazi mu lugo wamutamaatamadda kibi nnyo okuleka revenge abantu ku mitima eno gavumenti tesonyiwa
mwali mwokumanya nti eno government eyuzinga buyuzizi bantu ng'erina kyekwagalako kati alien wali mu kampeni bati basobola mukwatako eno government ebala bubazi politics nti bajja ono tomufunamu ki bajja agenda ku TV n'avuma abantu kati tujja tumulekawo tumuleke alien ono atwagaza ki ayina ebivuuka bya ghetto kati tujja tumulekawo so ghetto structure ompulira kintu kyekugamba kati kasita kye bakwagala ate kasita tokuuma mukwano n'abantu gwe government ebairina terina kyekwagaza kasita okola effujjo kubana abantu ba wansi ye capital w'omuyimbi yenna abantu ba wansi bebaleeta value gwokuba value oberi Museveni abantu ba wansi Museveni kwasinzira okuwa kyakola ki kati bw'obayisa obubi bakasitoma abo akatale kaggwa kati ekintu kyakyo alien kimulage kino government teyinamba kamiliyoni omulaba abanyankole bakyawa kamiliyoni naku yeetika sente naziraga mu kamera tiyadda mufuna sente endala nakyo kankigambe kyabayisa bubi ekintu ekibonyabonyeza Kasalini kusaasira paka kati ng'agenza atereera olunaku lyeyakwata sente mu mmotoka neyewaana naziraga abantu abantu banaku bangi kankubulya waliyo omuntu wano mu Uganda nkyogera ku TV nga nzibiridde nga ndiko omwoyo wa Mukama ng'ensi ndaba waliyo omuntu atakwatanga ku miliyoni bangi bayinza kuba bawera miliyoni 3 gwe kusaasira ofunye omukisa okutte sente oziraza abanaku oziwanye mu nzige wa Museveni kamiliyoni wetise sente ebisabo n'ebisabo ng'ebyandibadde bigula ebyuma bya kansa sente za Museveni kankuyigiriza zinyuma kulya nga abantu tebaziraba Museveni kaali kuwera sente mu kamera oli boogenze kino ncho andize njogera amazima ge mutayagala kukola ki President Museveni kali kuwera sente mu kamera nti bajja nkwado obuwumbi 10 kamiliyoni nkwade sente mu kamera oli bookoze ki kuba sente za zikuwa wali abafa sente za zikuwa wali akaana akavuddemu ebyenda sente za zikuwa anti mpuliriza zinyumo anti kakati bw'obozirya President Museveni nga yagala okusula sente zikola mu public walumi kwano gyabo opposition nga sente zibawa yekwesa abantu bangi aba opposition bali sente za mwami Museveni nga tebamanyi nti bazirya kubanga naye akimanyi ziriko ekikolimo ky'Abannayuganda kyovera bw'ozibba making sure nti ozikwako abanaku boziwereramu bannamwandu n'emulekwa okuzinazaako ekisiraani oba osooka n'ozikwata n'ozikweka mu ttooyi oba ogenda ne wa pasita n'azisabira oba n'ozisabira nga bazikuwadde kubanga lwaki ezo sente za Bannayuganda bafa enjala tebalina sente obwana babagobye ku ssomero waliwo accident gwefutudde mulago teri ddagala bamuwanisa amagulu afaalaajana agamba gavumenti ngenze buli kikolimo kikwata gwe gwaziwadde mu kamera kakati kikyengezaako okulaga nti bano abayimbi bamanye nti n'obeera mukwano gwa CDF muhoozi tekikupeekinga kumenya mateeka